Baliwomaliriza okuva ku media houses ez'enjawulo. Kyenti okusooka okuba njuddawo katono briefly ku Karo Kasita yani for some few minutes like 3, then tugende maaso n'ebiddako. Omukyalo ogwo mulabako amanya ge ye Karo Kasita, amanya matuufu. Amaze mu industry eno emyaka 4, yali ng'ayimbira mu SS Band nga gy'ayimbira mpolampola for the last 4 years. Then okutandika n'omwaka oguwedde n'ayingira mu biri commercial okuba ng'ayimba kuba tunatandika okuyimba music atunda. Oluyimba lwe lusooka lwe yayimba ng'oggyeko ziri ezibadde mu SS Band lwe bayita Gala Bubble. Then kwazanga tenyema nga zikuma omwoto, Binyuma, Baby Papa, Yaka n'endala ze mumanyi. Era nga eno yegenda okubeera concert ye esoose mu byafaayo bye wano wenyini ku Femlock. Ndowooza briefly bimala ebisigadde ajja kuba bitubuulira. N'olwekyo ajja kutandikira ku manager yajja okutwandolera omuyimbi we. Tukwaniza mwebale bannamawulire bulino omwaka guno bwe giri. Mutunze omuyimbi mumuwandise mumutaddeyo mukoze buli kimu abeere wangali. Twagala okubeebaza ennyo era nga twetaaga obuwagizi bwammwe ku share eno egenda okubeerawo. Tugenda kanisa Thank you for coming for my press conference today. Njagala okubeebaza nnyo okumpagire nnyo mu mwaka. Bulaze wano nkimanyi nti mukwano gwange era muwagizi wange era they wish the best for me. But my concert will be 19th December. Wano wenyini ku Fem Lounge. That is next week on Thursday, only 8 days to go. I promise I want to thank all the companies as they did demo. Galaxy FM, thank you very much. Uptown Sounds, thank you very much. Savannah Boulevard, thank you very much. RG Tickets, thank you very much. Fem Lounge, thank you very much. K Events, thank you very much. And in absentia, Uganda Waraji, thank you very much. I know I'm going to put up a very good show. Now I'm on board. The show is produced by Fenon Events. That means it's going to be a very perfect and very, very good event because I trust Jean can do a very good job. I'm working with one of the best band. That is my old band, S&S band. I just got my old members and brought them back on board to Bolivena. So it's going to be a perfect show, I know. I'm working with the dancers. I've been on videos and all the time, the Baraka dancers. So what you see on TV is what you see on stage. So again, I'll choose someone new. I'll just give you the best. Chemunjagalako is how I perform in the videos. On stage. My entrance is 20,000 for ordinary, 50,000 for VIP, and 1 Emmy table for 5 people. Comes with a bottle of Black Label and a bottle of UG. Cinderella Sanyu, Andre on the beat, John Black, God willing DJ Pius from Rwanda, if he avails himself. I just always say Atwagaliza. N'abantu am supporting musically, they'll be here today. I want to thank all the media houses. Day. I'm so grateful and thank you very much for sparing your time. And I want to thank my manager and my team members for making this happen and for making me a big part among the best musicians or female artists in Uganda come 19th December. That is next week on Thursday here at Finland. Thank you very much. Nzaga okwebaza ennyo okumpagira guno mwaka gwonna kubanga mukubye muzika nga temujjoko era mumpanisa ennyo ne mufuluwa kabi guno mwaka. Badde nsaba okukozesako ku mutimbagano gamme okugamba abantu bange bonna bafani bange bonna abali outside there that ku nnaku z'omwezi ga 19 December ewiiki ejja nga Lwakuna ninakuwa ni concert yange esongera ddala wano ku Fem Lounge. Era nga njagala okwebaza buli company ezikkiririzaamu n'empa obuwagizi nga Savannah Boulevard,
That's the lady I checked the Savannah Boulevard. Then we was Galaxy FM. Some we was Uptown Sound. Some we was Caro Management, that is my manager. Some we was K Events. No we was RG Tickets. Mwebale nnyo okuntekamu obwesigwa n'okwebaza Uganda RG wadde nga teriwo today but nabo bampagidde mbadde mbasuubiza nti ku lunaku lwange olwa show ngenda kukozesa tiimu ennungi ennyo nti ngenda kukozesa badansi bemulaba ku TV kyemulaba ku TV kyemugenda okulaba ku stage ndikosa Baraka dancers because badde nga bakola nange kuba we natandika kuba kulimba ngo basoko rayaka kakakati and very good dancers ngina kosa bandi yange kadde gina kubanga nayo called SNS band yabino kunkubira ebima byange ngakolo ate abajimanyi mutumanyi ya kabi so please muje muberewo ngenda kulekerwako abayimbi bakwano bange benakwanda omwaka okusinga Kasita Sanyu, Andre, my baby papa, my Banga Wange, DJ Pius of Veranda, Navala Banji, Mudra, my so Panic Nimbazange, Tunakaimba, Akalia Wapia. So I'll have Dampana when I eat a packet, I was in a good one, Kanava Lavanji Bakunowange, Vestapona Pagida music, whenever Jabidao, Ulunaku. Era njagala okusaba nti nga we muzze leero bambi mujje ku lunaku musobole okuwitnessi nga kyeki mu Luganda mubeerewo ng'abajulizi nti Karo Kasita y'omu ku bayimbi abakabye ennyo mweno Uganda because nkimanyi nkiri ate nga kyekolerera okubalaga nti I can do it. So we'll check I take a man change. Thank you. Bebe kulo na Bakara kumeo ishe miaka esatu. Baba kalokola kolabo. Alikoga mpokeda nawe kulinda miaka esatu huko goge na kukola njio zuena ya babu mmoja Ayagala kolabo. Thank you, Wal. Bebe kuli yangamba mpade myaka esatu munoonya mpekolabo segamba ayinza okunoonya mwede myaka esatu nze wendowooza waze manyi ngenakola nnyo gye myaka esatu yayinza okwebuuza omuwala yani anoonyeemuku sikwogerawo binaye nga kati we munoonya kati n'agamba mulindemu esatu katulabeko edi esatu weyawo bbiri anaanaaba anoonyamu wendowooza. And also why not a launch, why a concert? I think it is not a launch. It is just, it's not a concert, it's an experience. It's a Wayaka experience. Concert, it's just an experience. So, production Jay eri mu kifo kitini naye production yandisaawo kiramba temutenyowe no production nanno toona tabasikala ebyaga musmanya just experience no it is experience but it's a very big production najuga lituma kubayaka because the song is bigger than my name even people don't know who Karo is but they know what kubayaka is as a song. So this one I just tag my name under my song because my song I put my name under my song so people can come and see who Karo is behind that big song. That's why I told Kubayaka because Kubayaka will sing Karo Kasita. So it will be a chance to showcase Karo Kasita under my big song. Experience. My experience here is so the experience is going to have a call of but them so go say para people manga really boy but it won't happen this time.
because Savannah Boulevard yamanyi obuzibu bwaffe bwe buva era twakyusa musulo kiri kenina from Savannah Boulevard Standing Stone yasalawo when it comes to my show bwe twazijje bweru bazituuze bulungi nnyo n'ebitunga ebisinga tusigena kwambika ngoye ngina sigaza amaanyi ge gamu n'engoye teziyulise ebyala ne bakozesa byanjawulo engoye baziwezezaamuko so it's going to be the same energy performance nga yamaanyi nga yemuli temulimu kwambika ngoye Femme Lounge kyekiba ekyampagidi yange esooka eyakusasulwa nali nyimba naye nga nyimba amabala naye nga sisasulwangako. Femme Lounge made the first payment in my music career. So when nafuna ekirowoozo ky'okukola concert, I was thinking take concert experience yange like mu kifunga si arena si showground. I was looking for a bar. Nengamba kukose balachi. Nendoza kuninji nengamba kangobere kubanga fame in my career means something to me. I didn't say that with abantu banyambe music career. I don't forget sila daje